Mugisha Muntu, Amuriat, Norbert Mao bonna batuwadde endowooza yaabwe naddala ku nsala ya kkooti na gavumenti kyegenda okubeera nga ezzaako. Mugisha Muntu ye atugambye nti step 1 ewedde, step 1 ewedde, kati step 2 yeddako, step 2 eriwa. Kansooka kulamusaako gwe wena mpuliriza wano ku Uganda at large. Gyebaliko gyonna gy'otuusaako engalo butereevu tutunube mikwesese nga bulijjo tugguse. Ensonga eno eyeekuusa ku nsala ya kkooti era nga butereevu ekwatagana na kkooti masho kuwozesa bantu ba bulijjo erabika tegenda kubeera nti oba ensala ya kkooti etuukirizibwa bwetyo mu ngeri ennyangungu, era suubira emboozi nnyingi nnyo ku nsonga eno muganda wange, era ffe tugenda kuba omulimu tugukolera ddala okubeera nga tukutuusaako buli kimu wano ku Uganda at large. Tusooke ne Mugisha Muntu, tusooke ne Mugisha Muntu. Mugisha Muntu atutegeezezza n'atugamba nti phase 1 ewedde, kaakati tugenda mu phase 2. Era nga byonna muganda wange bikwatagana na nsala ey'ebyafaayo kkooti ensukkulumu gye yatuwadde ku nsonga ez'okuwozesa abantu aba bulijjo mu kkooti z'amagye oba n'abasirikale abo abaajuuka amagye. Kaakati munnange Mugisha Muntu agamba atya? Mugisha Muntu agamba nti yeebazizza Chief Justice wamu ne bajjajizi abalala bonna ababadde mu musango guno, era n'akakasa n'agamba nti phase 1 ewedde, nti omutendera ogusooka guwedde. Kakati omutendera ogwokubiri era nga guno gulabika gwo gwakalubye dda muganda wange gwe ampuliriza wano ku Uganda at large. Gavumenti eya Uganda era nga eno eya General Museveni gwe mumanyi obulungi tebuhabulwa nti eyegenda kuba struggle yennyini, era agamba nti obwerufu mu nfuga oba mu nkwasaganya ebintu asuubira okuba nga bugenda kubeera slow, bugenda kubeera nga bwakasoobo nnyo, era bagenda kulaga nti beegendereza nnyo mu buli nsonga. Kati wano bagenda kulaga nti beegendereza nnyo mu buli nsonga, process esobole okubeera slow, era nga muganda wange bajja kwagala otulaga nti empisa n'okutunuulira buli kimu mu ngeri ekisajja kikulu kye basinze okubeera nga batunuulira. Era gwampuliriza bino byeyayogedde Mugisha Muntu yabyogedde General Museveni tanaba kubaako kyayogera, tanafulumya ekiwandiiko namutaayiika kyennakuwadde nti ye agamba nti ensalawo ya kkooti basazeewo mu ngeri enkyamu ennyo tagirabanga nako. Basalawo batya bwe batyo ensala ya kkooti enfu okusinza ku General Museveni. Kakati wano era mu kunnyonnyola General Museveni alinga atambulira mu bigambo bya Mugisha Muntu yabadde kudda obunabbi nti bagenda tulaga nti muganda wange empisa kwegamba n'embeera ey'obuntu kyekintu kye basinga okutunuulira ennyo, kibataddeko nnyo essira. Kakati era agamba nti ye Mugisha Muntu yagenda nti ekisinga okumuluma oba ekisinga okumubobbya omutwe beebo abalowooza nti nno tekijja kusoboka kubeera nti nno kkooti y'amagye yeesonyiwa ebintu nga bino oba okuwozesa abantu aba bulijjo. Era n'agamba nti mu mbeera ey'akazigizigi nga bwe tugiraba
nti waliwo abalowooza nti tekijja kusoboka, era already bamaze dde otulaga bannaffe nti tekijja kusoboka kuba batugambye dda Kizza Besigye tajja kuteebwa. Mugisha Muntu bw'atyo bwe yawanditse ku mukutu gwe ogwa X ng'atunuulira okusinziira ku ye sisitemu gy'amanyi n'ensala ya kkooti nga bw'eri nti yo step 1 togimaze, naye step 2 gye tugendako kakati awo gavumenti yo munnange ekitwala etya, era n'asuubiza nti gavumenti eyo erabika eyagala kubeera nti ebitwala kasoobo nnyo nti beegendereza nnyo mu process katonzi okwesanga mbu okujja mu misango olwo babwanvuya bwe balongoosa ssemateeka kati budde batwakasiza dda nti Attorney General already mu kakati yagenda bikwasaganya balongoose ssemateeka ng'abalamuzi bwe bagambye. Ekyo nno ate era ne Amuriat Oboy yakyogeddeko kubanga ye alinga agamba ye yagambye nti yakirabanga abalamuzi abeenaazizza kugamba abaanaabye engalo kugamba engalo zaabwe ne zibeera clean naye nga banaabira ku mitwe gyaffe bwe ne bijjako ekikuligo naye ne balekawo provisions oba oli awo ate Museveni mwasobola okuyitira already nga bwe yategeezezza edda nti kugenda mu parliament kukola nnongoosereza. Kakati munnange Mugisha Muntu yagenda nti katulinze bulizi munaye kulaba Kati Mashu nti ddala enoogoberera ebyasaliddwawo kooti ensukkulumu. Munnange ebigambo bye nga bwe nkutegeezezza nti byagobereddwa ebya Oboy Amuriat nga sinaba kubeera nga nkuwa ebya Norbert Mao. Muganda wange pressure yakutukuba naye nabagamba pressure si bulwadde, sukaali si bulwadde. Omusawo ali qualified, omusawo ate ali na experience ate ali talented asobola okujjanjaba endwadde eziwirirako ddala. Gwe just jangu wano ku Uganda Talagi namba zange ziri awo emu esembye 15 netera esembyayo 13. Nze nkuwe enamba y'omusawo. Abantu bajjanjabiddwa, abantu bawadde obujulizi. Ekyo kye kisinga okunzanyusa. Yes, kusinga abantu okubeera balina experience ate teri abamanyi muli awo otambudde ogenze emitala w'amayanja wuuyo simanyawa agakaani muganda wange omusimbi ogwo gwonna ogenda gukola otya ate era omunange omaliriza bakulese bakuwadde eddagala erikuweweezaako n'ogenda oba ogenze Hoima oba ogenze Katakwi oba ogenze Mbale oba ogenze Mpigi oba ogenze Kampala oba ogenze yonna gy'ogenda ng'olindirira kufa nga bw'omiririra ku ddagaladagala buuto. Naye kati waliwo abantu abafa abaawano ng'ate baasoma naye kugamba nga bakoze research ku ddagala eryaffe eryawano ate nga munnange liwonya. Yes, siinaawo kyoyinza kubeera nti nno oba nkukaluubirizaamu yadde n'akamu gwe just saba busaba ennamba ya musawo ze ngikuwe buwi. Kakati munnange Patrick Oboy Amuriat ku nsonga eyo agamba atya nti ye tali surprised. Tali surprised nti officials aba UPDF okulayira ne sekulayira yenna nti okuwozesa ba civilians mu kooti y'amagye kugenda kweyongera mu maaso, tebagenda kulekera awo. Patrick Oboy Amuriat bw'atutegeezezza pulezidenti wa FDC ey'ekiwayi kye najja nankumbi ndowooza kati we FDC kubanga bali baagivaamu dda ab'e Katonga. Yes, munnange Forum for Democratic Change President Patrick Oboy Amuriat bw'ati munnange avuddeyo naye n'agatta eddoboozi kwabo abavumirira Uganda People's Defence Forces UPDF oluvannyuma lwa public relations officer waabwe Chris Magezi. Mbadde mwerabidde erinnya ye Chris Magezi. Chris Magezi munnange bwe yalangiridde nti okuwozesa ba civilians mu kooti y'amagye
tekigenda kukoma newakubadde nga Supreme Court yabadde emaze okubeera nga munnange etulaga nti ekyo tekikyaliwo. Wano nno bannayuganda bwe mulina okubeera nga mwebuuliza ekibuuzo, amagye gaani bwe bateekako akagambo Uganda People's Defence Forces, ddala U esaanawo oba M ye yali badde egendawo? Kubanga gwe weebuuze lwaki Museveni erinnya erisangusako M ne Muhoozi tanzako M kyali badde Museveni Defence Forces oba kyali badde Museveni Family Defence Forces, bwe kyandibadde so si UPDF people ne Uganda. Ejje lino lyani biribanga ly'abantu? Lwaki ate abalirimu batulaga nti ate they are more equal than others? Nti bo kwegamba bamaanyi nnyo bakitiibwa nnyo. Lwaki? Ekyo kibuuzo bannayuganda musaana ne mukyeddamu. Kakati nga bwe nkutegeezezza nti Public Oboy Amuriat ye yagambye tajja kwewuunya era teyeewuunya nnyo oluvannyuma lwa Uganda People's Defence Forces Public Relations Officer Chris Magezi okuva n'alangirira nti military trials of civilians would continue despite a Supreme Court ruling against them. Kakati mu statement gye yatadde ku mukutu gwe ogwa X, Magezi yatukakasizza n'agamba nti nno mmwe mukyasaaga nti abantu abali ku misango naddala kati egy'okwekoba n'okutta pulezidenti, abantu abali ku misango egy'okugezaako okuteekawo obuyeekera, abantu abali ku misango egy'okwengeejinga mu butujju, abo bonna kooti masho erina okubeera nga ebawozesa. Era n'agamba nti Dr. Kano Kizza Besigye tagenda kuteebwa paka nga amaze okubeera nga afeesinga full extent of martial law. Era n'agamba nti awa ekigambo ekisembayo si mulala okuleka General Museveni Tibuhaburwa Kaguta. Munnange Amuriat ye agamba nti ebigambo bya Magezi bw'obiwulira biragira ddala obwannantagambwako, tebina kirala kibiraga okuleka okwoleka obwannantagambwako. Era n'agamba nti kuno kusoomoozebwa okupya kwe tulina ate okubeera nga twaŋŋanga. Tuli ku step 2 eya Mugisha Muntu gye yayogeddeko, tuli ku step 2 nti kakati eno oba kuno ku kusoomoozebwa kwe tulina okubeera nga munnange ate tufungiza okulaba nga tulwanyisa. Era n'agamba nti munnange ye teyeewuunya, tali surprised na impunity ey'ekika ekyo obwannantagambwako obw'ekikanga ekyo. Era nti kitegeeza munnange tukyatambulira ku mudumu gwa mmundu. Era ne yeebuuza nti ddala ekibuuzo kye yadde yeebuuza, mukiwulirize bulungi ekibuuzo kino. Yagambye nti Chief Justice Owiny Dollo okuwa ensala eyo kyabadde kikolwa tutunaabirako ngalo ng'oyo banaakufukirira bati, naye ng'amazzi g'onaaba ekku eriva mu ngalo liyiika ku mitwe egyaffe, kwegamba bo bejjeko enziro nti abannaffe twasala. Gavumenti ye yagaana ng'olwedde bo Museveni bakimanyi bulungi nnyo tife tugenda kukola bwe tuti ne bwe tuti, mwe musale bwe muti, kati provisions muzirekewo tugire buti mugambe tikisoboka. Kuba Museveni yalaze ng'awaana agamba nti kale ne Chief Justice yagambye tusobola okugenda mu Parliament ne tukola ennongesereza amateeka gali ne gamaakinga na gano aga UPDF Act ne gamaakinga ne Constitution. Ate nabano abalamuzi abalala kale nabo bagambye Museveni obwedda ayogera.
kakati munnange eyo nga tuvuddeyo tugende ewa Norbert Mao yagamba ki? Norbert Mao gwe mumanyi obulungi ennyo, Justice and Constitutional Affairs Minister. Ono naye muganda wange yayimidde butengerere n'ayogera naddala ku kuwozesa Dr. Kizza Besigye mu kkooti y'amagye. N'agamba nti kkooti y'amagye temulinaako buyinza bigambo bya Norbert Mao era nga munnange ye mukulembeze w'ekibiina ekya Democratic Party ekyagenda mu bufumbo ne NRM. Agamba nti General Court Martial eno eriwo kukwasisa mpisa mu magye, tesobola kubeera ng'ewozesa ba civilians naddala abo yadde abaava mu magye. Kati nga Dr. Kizza Besigye amagye yagawummula, kitegeeza kati yafuuka civilian. Kaakati munnange Norbert Mao era n'ayongera okubeera nga atangaaza ku nsonga ya Besigye ng'agamba nti Kizza Besigye yava mu magye 2000 omwaka gw'2000 Kizza Besigye lwe yava mu magye era alina kubeera ng'awozesebwa mu civilian courts so si military court. Kakati ayongerezako n'agamba nti obuyinza mu magye, kkooti y'amagye bweba nabwo ku musirikale buggwawo ng'omusirikale oyo amaze okubeera ng'ali discharged nga amagye agavuddemu era nga bamuwummuzza okuleka mu special wartime circumstances ezitaliiwo kati ku nsonga ya Besigye. Norbert Mao ku nsonga yeeno era mu kwogera bw'atyo bannayuganda bangi abamu bagamba nti kyandibanga Norbert Mao ne gavumenti ya General Museveni waliwo ebitatuukiridde mundaawo, endobo ze baamutega oba emitego gye baamutega n'agigwamu, kakati nga alinamuko engeri gy'agala okulwanira eyo naye nga kiyinza okuba leeti. Kale ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti kkooti y'amagye ebadde ng'ejja ekozesebwa mu kutulugunya wamu n'okubuzaako ab'oludda oluvuganya gavumenti embiibya, nga instrument gye bakozesa okulaba nga basuppressinga opposition, era nga kino engeri gyekiri nti tetuli mu military government newankubadde nga gye tulimu naye indirectly, naye olw'okuba nti beekulubeesezza eno bo baagala okugulu okumu kuli eno mu demokrasiya okulala kuli eri mu military government, naye nga okwekubiira oba basinze kwesigama nnyo mu nkola ey'okufugisa emmundu, kyobulanga n'akalulu mundu masasi, buli kimu mundu masasi. Naye kati General Museveni abantu bamugamba nti yandibadde n'emirimu egy'abantu agijjamu amagye, emirimu egyalibadde gikolebwa abantu, amagye agatadde buli wamu. Kyetaaga Museveni n'ekyo nakyo n'akikomya kubanga atutamiza okuba nti buli wamu ateekawo magye. Abantu be bagamba